Sijja kufuuka nalwanjo alya mu basenze abajja nga emmere bajja nayo mu migugu. Mikwano gyange mbaaniriza ku mukutu guno omupya ogumanyiddwa nga Munnabusiro n'olulimi, Ssengule 2022 Munnabusiro n'olulimi. Guno ogwa YouTube mupya era nga bwe nabategeezezzaako nga mbaaniriza nti kuno tugenda kusomerako ebintu eby'enjawulo mu lulimi Oluganda, twongere okwekkaanya n'okwekenneenya ebintu ebitali bimu, kubanga kwonna kuyiga ekiruubirirwa mu kyo kuyigiriza na kwongera kusaasaanya lulimi lwa Ssaabasajja, tutuuke ku bazzukulu ba Nnambi yonna gye bali mu bitundu eby'enjawulo, abali mu Masosolima, abali mu Butaalitaali, abali mu Masoso, abali mu Malumambogo, abali eyo yonna gye basasikidde ku Mikumbo, ku Mpero na buli kanyomero konna. Tulwana tutakabanira olulimi. Ate mwebale nnyo nammwe abatuyambako, naddala abankwatirako mu ngeri etali emu oba endala, oba mu ngeri ezitali zimu oba endala, okulaba nga ate musobozesa ebintu bino okutuuka ku bantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ab'emitima emiwunde, ab'emyoyo emiwunde, ab'emitima emirungi. Era nno bwe mba neebaza yaffe wano mu Buganda, ffe tugamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala ab'enkajja, ab'ennakatu, ab'entamu enjalirire, ab'ebyokulya, abalungi emirimu, bakajjita, bakakasirye, ndibamma okulya ne mbalyowa emyoyo, ndibabbira akakajjo ebbira, ndibabbira entungo ettiribogo. Muwangaale nnyo, muwangaale buvule, kubanga obutuba bwogoka olw'embuyaga. Wamma mu butuufu mukisuulidde emisanvu kinaalanda, mukiwadde omutemero kinassa enkota. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro, nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo omunyogwavu atalina mazzi talya ssaava, mwana w'Abambejja, omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya, okwetoolola Ssengendo Nnabulamu. Era nga olunaku luno olwaleero kyenjagadde okubasomesaako enjuki. Enjuki kimu ku biwuka, era ng'enjuki zino z'olaba zirina ebintu ebyewuunyisa bingi nnyo. Obadde okimanyi nti enjuki buli lwekuluma olulimi lwayo lwekulumisiza erukulekamu? Obadde okimanyi ekyo? Nti kasita ekuluma bwetti bepaba n'ekuluma, akantu ako ke tuyita olulimi lw'enjuki mu luzungu ke bayita sting ekakulekamu. Era ensonga lwaki weeba ekulumyawo wazimba, kubanga eba ekakuleseemu, ate kati nako kalina obusago bwako, kale ekakulekamu kakutukirayo. Kakati kakutukirayo, akantu ako tukayita olubuli. Olubuli lwelwo olulimi lw'enjuki lwekozesa okukuluma. Mu luzungu mukayita sting akantu ako, obadde okimanyi? Kakati n'ekyo bwe kityo bwe kiri. Enjuki Abaganda tuzaagala nnyo kubanga zivaamu omubisi. Omubisi gw'enjuki ddagala nnyo eri ab'ebifuba, endwadde nga kandida. Abakyala mubisi ogwo bagumanyi, bagulinamu ekyama. Omubisi guwonya ekifuba, naddala omukka guli gwennyini ogutatabuddwamu wadde otuzzi wadde ogwo omuka ennyo ogwo tegulaba ku kifuba. Gulongoosa mu lubuto, gulongoosa emimiro. Abantu ebiseera naddala kati abantu abadde babonabona n'ekirwadde kye bayita COVID-19, naye omubisi ng'otabulamu emicungwa n'onywa. Kakati eryo ddagala ly'amaanyi nnyo. Ofunye omubisi gw'enjuki n'otabulamu emicungwa, enniimu, entangawuzi, n'otabulamu katungulucumu, ebintu ebyo nga bw'obikubira wamu, ekintu ekyo ky'onywa ate nno ne kikujanjaba bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati omubisi gwa njuki, omubisi gwa njuki gwo gulimu emigaso mingi nnyo gye tutasobola kulojja kumalayo wano, naye enjuki wano mu Buganda zirina amakulu mangi. Ekisooka, ziranga okuggyako omugenyi ewaka. Bw'olaba enjuki ng'ezze ng'ekuzungirako tekuvaako, enjuki eyo kiwanuuzibwa nti ebeera eranga omugenyi. Waliwo omugenyi aba anajja
waliwo omugenyi ajja ewakaawo. Era kyova olaba enjuki eyo tugiyita mugenyi, lyerinnya lyayo. Tugiyita mugenyi. Enjuki ezunga nga eringa tevaawo eddene ddene tugiyita mugenyi. Era omuntu bw'atuuka ewaka nga azze akyadde naye ng'enjuki temwasoose kugiraba, Abaganda kyetuva tugamba nti gwe atazunza njuki waba otya? Omugenyi atazunza njuki naye atama. Naye ng'ebyo biba byakusaaga busaazi kuba si buli muntu nti enjuki emuzungira. Abagenyi be bayitibwa abazunza njuki naye si buli muntu nti emuzungira. Abamu bajja buzzi n'agwa naye nga temwalabye ku njuki. So bwe zityo zaagala nnyo ebifo wali omubisi era emuba nga musogola enjuki zijja. Enjuki esookera ddala okujja ku ssogolero tugiyita mugenyi asooka. Erina erinnya eddala tugiyita entumwa. Eryokusatu tugiyita omubaka. Enjuki eyo bw'ogirabanga ng'oli ku ssogolero ogikwata n'oginyigira ku mukono gw'eryato oba ku nsanda. Kiwanuzibwa nti bw'otogitta ate eddayo neetegeeza zinne waazo ne zikulumba n'olyoka okijjamu enjawulo. Kuba zo zeeyuna wali mubisi. Zaagala nnyo n'ebifo we bakunkumula, ebifo we bafuka zijjawo awo ekirungo kye zikozesa okukola omubisi zigenda ku bimuli. Enjuki tulinamu ze tuyita ekitakulo, tulinamu ne ze tuyita entoteka. Ekitakulo zino zo zibeera mu ttaka mwe zizimba. Ate entoteka zo zizimba mu muti. Kakati bwe zityo bwe ziri. Enjuki obadde okimanyi nti bwe ziba nga zitambula, omanyi zitambulira mu kibinja, bwe ziba nga ziyitawo n'oziwulira nga zivuuma bwe zizu nga ziyitawo, okwata enkata eyeetisibwako edda n'ogizikasukamu. Bw'ogizikasukamu awo nno obeera oziwambye. Simanyi sayansi w'abajjajjaffe ali mu kintu kino naye obeera oziwambye. Era bw'oba wazimbadde omuzinga, omanyi omuzinga y'ennyumba y'enjuki, bw'oba wazimbadde omuzinga gwo awo munnange ziba zijja kusimbira ddala bwanda butaseetuka. Kale kankomeko awo. Omugenyi ow'entuulirizi zaakomaga aziwa bitebe ate ekituulizi kimala enku n'amazzi. Wano tegusukkawo akusengejjesa omuto. Bagamba nti akuliira omuwembe akunywesa gwa nkenku. Newankubadde azinira ku ntujjo afuuyibwa empawoddu naye ate munnange sijja kuyitawo nnyo kubanga munnange bwe nasalawo okwemalamu ng'ogw'oluwaawo ate olunaddako naakola ntya? Nja kudda nze Munnabusiro mbagaliza ekiseera ekirungi awangaale omwana wa Nabijjano. Mweraba.